Beyond the newsroom, where untold story is revealed. Furufiga presidential advisor aye byo mukunja byalimu anoonya kasente ebya mansion ebyo anti kati ate mukama tumwebaze fenno mansion tusobodde ogiraga abantu naye ate bo ne Pentagon tebalaganga yadde omusingi soka weebuze nga tonnajjonkera lwaki ensi ewadde mukunja wakati woyagala onyigire mukunja era oba okoze ensobi nyigira bali ababanja Pentagon nyigira bakama bange sina gwe ndi competinga naye sirina gwe njagala kukakasa era okutandika n'eyo mansion nze natandika n'ekintu ekyali kijja mu ssente ze twali tulinawo ene nyumba eno mansion ya kutaano obwongo bwotera obugaba muloni kati bwe wasigaza bukozese bwoti kwata abayimbi bo bwoti obagambe bakulaga enju zaabwe tuve ku ze basulamu ze bapangisa akulage yiye tandikire ku baani bano babebekulu abebekulu alina tubanje bakenza ine chapa balina bebekulu alina enju Kenza alina His Excellency Bobby Wine alina King Sa alina ne Gravity omutujju waliwo muyimbi asingola ekana ennaku zino liri puzzle yetayina anyway mukunja atasera njali mulwadde Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigala we wasinga Beyond the newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 41 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo mwebale kutuwagira. Thank you. Mapenzi mutumbi ya tobasanyao abanwanyisanga Mungu bawangaze baleke bandabe tobasanyao Mungu bawangaze tobasanyao abanwanyisanga Mungu bawangaze lede mukomusimi lira ne yali ayagala okunzita luli Mungu bawangaze abatusimbira amalogo tufenga tukyali bato betwayamba olwamala ne mwefuula Mungu bawangaze abatulyamu enkwe twasirika naye twamanya Mungu bawangaze kati mbabenena temufa njagala mundabe Mungu bawangaze omukunja atasera nsanyusa okulaba nate fiti naye ogamba otya mwana wa mama wendi boyibiri bitya fiti ng'esuse omanyeyo ntandisiza mu vibe ng'oli wa vibe nnyo vibe zakendera obulwadde bwannuma nnyo boy nga walaba n'obulwadde mukunja naye kati ndi fiti oli fiti kawaniki sina tabu kyekiganye boy wange ndi fiti nnyo by the way ndi musanyufu okulaba nga ntuuse ku mansion olunaku olwaleero ekitiibwa kya mukama mansion yiiyo yiiyawo eyakanga ebimyaso Anyway, njagala ogenda maaso n'okubeera nga mbaanirizaako abalungi bagenda maaso n'okubeera nga mutulaba abali ku Beyond the newsroom koteeka Expo TV wonna wotulabidde ku makya kawungezi oba lwaggulo oba kiro wonna wosinzira ogenda maaso n'okubeera nga otulaba kisinzira budde ki bwogenda maaso n'okubeera nga otulabirako ekyokola kya muwendo mungi nnyo nnyini ddala njagala okubeera nga mbaanirizaako ate butereevu ndiddeni mu maaso ga kamera emabega wa kamera waliyo omusajja mukulu amanyikiddwa nga omwana soda then koteeka Dani abali emabega wa kamera ogenda maaso n'okubeera nga ensonga ate tuzitambuza malidadi sana olunaku olwaleero ngenze maaso n'okubeera nga nkyalirako omukunja atasera ebintu bingi bigenze maaso n'okubeera nga bitambula mu bulamu we abangi ne babiyita content abamu ne bagamba nti ebyo mukunja byakola nti yazimba mansion ali mu kunoonya akasente kujja oba kujja kasente mu bantu ne mwatto tugenze okubeera nga tutuukawo nga for sure biri so surprising era nawe agenda maaso n'okubeera nga obiraba kati nno mwabadde batugoberera ku Expo TV Furufiga presidential advisor aye byo mukunja byalimu anoonya kasente ebya mansion ebyo anti kati ate mukama tumwebaze fenno mansion tusobodde ogiraga abantu naye ate bo ne Pentagon tebalaganga yadde omusingi anyway kasabe mukunja soka weyanjole tugenda basaba kubera nnyo tebajjongera nnyo balina ebizibu bingi mukunja wabanga ense mukwatiddwa ekisaneemu
nemuwaayo okategedde ne mweddoosi nga ne second chance soka weebuze nga tonnajjonkera lwaki ensi ewadde mukunja wakati oyagala onyiigire mukunja era oba okoze ensobi nyiigira bali ababanja Pentagon nyiigira bakama bange bakama abo bwe baliwa be bakadaama nze buli kyenkola gwe nga tonnakiraba mu bubi sooka obuze bakama bange kibanyiiziza kibasanyusizza ekyo kyoba okoze ekituleetera obuzibu ku nsi twagala tusanyuse duniya yonna gwe tolina bw'omanyi nti ono ye mukama wange kati nze mu bulwadde obunnumye n'embeera gye mpiseemu bakama bange mbamanyi kyonna kye mba nkoze gwe ne woobeera eyo n'oyomba n'ojja mu comment section n'oyomba the question is bakama bange banyiivu oba basanyufu bwe baba nga basanyufu gwe tofaayo nze bakama bange kasita baŋŋamba mukunja ekyo kyokoze kye twagala gwe full figure ne wooyomba kiswaza okuba nga full figure ate gwayombera eno mansioni yandibadde katirist omuntu omulala ate n'ogamba nti nsabiriza nga mweze musabiriza n'omusingi gwa Pentagon tegunnalabika kiba kimu kya 10 na kuwaayo buwi mukunja dda sente za Pentagon baati saagala bayingiramu nnyo abaniga abo boy naye nga sente za Pentagon zo zirina n'akawunti zaazo za njawulo kati we baba tebalaganga musingi then ate full figure bandibadde beebaza nnyo nze nti mwekyo ekimpeereddwa at least nsobodde olaga mu mansion obufunze newe tusaba accountability erabikako njirina okategedde ate mu budde obutono awo nkufuna kuba kati we bananyingira ennyo nsobola okukyusa pulaani ya mansion nenzimba Pentagon tuyinza okuva ku mansion gwatulaba ne tuzimba Pentagon ni mukunja bino byavuddemu okusaaga ng'oyogeza obuvumo bungi anti bakama bange bakkiriza nti Mungu bawangaze ekubye bakama bange kasita bakkiriza naye mukunja bagamba nti wali ogamba bakuloga kumbe gwe yagenda okuloga oyinza otya ovaayo ne hiiti kabona mawanga hiiti saaloga ge mazima nze navaayo we navaayo nga Sonko Muhammad annonye balisita timu ye yamusindika n'abaana ba TikTok nze nali n'ekyawa ddanga eby'edduniya mbivuddeko eby'okuyimba mbivuddeko ebya TikTok mbivuddeko okategeera Sonko n'alemezaamu awo muuku newookolayo akayimba muuku ne mugamwana ebintu ebyo tubikoledde emyaka abaana bali eri betwaleka mu kyalo bamanyi tuli baserebu nebyaddala nga serebu obulwa n'ekyokulya butereevu nnyo baserebu tebava mu inbox bw'abantu nteeraako ebiri nteeraako ena okategeera mbeera yetutuusa ku ekyo kati nali mbikooye naye akayimba twakakola ng'ebyokusaaga Mungu n'akablessinga waba akablessinze bakama bange ne bakkiriza ngenze maaso n'okubeera nga wentuukidde wano eno nga bali mugenda maaso n'okubeera nga basima omusingi gwa mansioni endala oba gye tuyinza oyita mega mansioni kakati ne wabaawo neno mansioni eriwokko mukunja kiki ekyasparkinze obwongo bw'amangu ago n'ogamba kati kantandike n'okusima omusingi gwa mansioni endala kuba tulaba eno progress kye yebaddeko wakati okuva kweri n'ogamba kati ate kantandike n'omusingi guno ndage bana baali bagamba nti tebisoboka nti ebintu bisoboka sirina gwe njagala kulaga abali bagamba nti tebisoboka kati bisobose nabo saagala balaga basigalireyo nga bagamba tebisoboka olwo mba ngenze mu competition ebimu ku bitubonyaabonya mu dduniya kwagala kuvuganya n'abantu kwegamba mukunja twena gw'ovuganya naye anti ogenda n'ovuganya nakugamba luli tokolanga ensobi n'ovuganya n'omuntu gw'otamanyi nfuna ye yensobi ze tukola n'ogenda mu bbaala bali ne bagula omwenge emmeeza ne zijjula naawe n'ogamba naffe batuwe naye nga tosoose kutegeera bano benvuganya nabo sente bazijjawa bibyo byosanga nga gw'obadde ovuganya nabo otoola ku kapito bali obwedda batoola ku magoba kati so okuddayo ku kibuuzo kyo nze sirina gwe ndi kompitinga naye sirina gwe njagala kukakasa era okutandika n'eyo mansioni nze natandika n'ekintu ekyali kijja mu ssente ze twali tulinawo mu kaseera ako ze nnina si ze ndootako era n'eyo nsobi tugikola twagala n'otandika ekintu ky'olootako otandika by'olootako si ebiri mu busobozi bwo era biremesa bangi n'amala emyaka nga takubye munne embaga
nenga sente oba ozirina ezisobola omukuba embaga budget ejja mu nfunayo kwegamba naye olw'okuba oyagala gundi embaga gye yakola awo omalawo obudde bungi kati so nze natandika ne mansion yange eyo bya n'abakazi ennaku zino natandika n'eno mansion olwamala ogitandika mba ndi awo Calvin Kayanja nankubira essimu yakubira manager yaŋŋamba luvannyuma naŋŋamba Calvin Kayanja agambye ayagala kujja ku mansion so kantyamu agira manager naŋŋamba tewali tabu ajje musajja najja n'atuwa trip z'omusenyi za bloka 2 okategedde bw'amala ozituwa boosi jolo eyatuguza lino ettaka okutudde mansion nankubira naga mukonja ndaba abantu ab'amaanyi batandise okujja saabo bokka n'abantu eno bajja okulambula eno mansion n'abatuuze ndabye bajja okutulambula wano nga twakatuuka obeera ku TikTok ogenda olaba ng'oli yagituuseeko dda nagamba nvudde gindi nzizeraba nnyumba ya muyimbi anti eno nyumba bagirankinze namba 5 mu East Africa ku z'abayimbi abasinga ennyumba ennungi anti ekizibu wookyogera abantu bawuliranga nga asaagirira mukunja nange osparkins obwongo bwange eno ennyumba eno mansion yakutaano obwongo bwotera obugaba mulooni kati bwe wasigaza bukozese bwoti kwata abayimbi bo booti obagambe bakulaga enju zaabwe tuve ku ze basulamu ze bapangisa akulage yiye tandikire ku baani bano babebekulu abebekulu alina tubanje bakenza alina ekyapa balina bebekulu alina enju Kenza alina His Excellence Bobby Wine alina Kingisa alina ne Gravity omutujju waliwo omuyimbi asinga olekana ennaku zino liri puzzle ye tayina anyway mukunja atasera njali mulwadde entale ezimwe tosooka zinteekamu mbeegayiridde obulamu tebunnatereera bulungi nina entalo zenjagala ezimu nsooke nzerekereze osazeewo entalo ezimu tuzeezo yo liri pazo tumuleke mukunja nagenze maaso n'okubeera nga ntegeerako nti ku lunaku lugenda beera lwakutaano musajja mukulu Donny Chris yagambye ye ne ttiimu ye yonna agenda kubeera nga ajja wano eno then koteka Calvin Kayanja ne musajja mukulu wa maitani Kasiko Mutaasa naye agamba nzija wa mukunja ku mansion ye mukunja kiki nnyo ekyo ekyenjawulo kyolina era ekikuliko ekisitula brand zino zonna ennene okugamba ngenda laba mukunja we njagala nyimirireko ne mukunja ate era n'atalina agambe nti nze lwakiri mukunja kamusindikeko bwe nti mukunja kiki ekinene ekyo kikuliko leero oba olina kibuuza abo kuba nange mba sikimanyi ekisitula omugagga alina bye neegomba ave ewuwa ajje wano ku mansion yange oba olina labawo yennyini omugagga ekirungi Donny Chris owa Sky Pennies tours and travel agency bw'anaabazze wano ekirungi ajja Friday gwe mubuuze ki ekikuleese naye nange lwaki mubonnozewo oyo kyali omuntu omu mpozi eyajja wano Kayanja ye yanyinyonnyola n'agamba ng'ogyeko enzikiriza z'ebyobufuzi ez'enjawulo ye yaŋŋamba kya King Shiba like ayika yasanyukira nnyo okuyamba King Shiba ekyokubeera ne King Shiba oyo kati ate nze King Shiba sikiraba ng'eyamuyamba wakati mu muyamba ne Shiba yannyamba lwakuba ffe abagamba nti tuyamba tutera nnyo okuteekawo mbufe tuyambye kumbe abantu betuyambye abo ebyaddala nabo baba batuyambye kati nze Shiba alina ebintu bye yannyamba bwe tulifuna obudde bwaffe ndibikugamba ebya Shiba nga nyinza noba nze namufunamu nosingayo we yanfunamu bangamba nti wamufunamu nnyo waliwo bano oba babayita baheeta balina envuga gye bakivugamu oli najja n'akugamba mukunja wafuna mu Shiba sente abamu ate nze baŋŋamba kimu kye wasinga omufunamu nnyo naye ate n'omugamba kati bwe mba namufunamu sente waali gwe toyagala funa sente agenda mujjeya naye amufunemu nawe mufunemu ku nsi tukolerera kufuna baŋŋamba mbu juisi wa mango ebyo ebimu baba bawaayiriza kati nze okay mbadde saatu discussing ennyo issue ezo but briefly
abantu abo betuyamba tulina ffe bye tubayigirako nti nze ebbanga lye nabeera ne Shiba ekintu testimony gye nnyinza okuweeya amaanyi nze nga sinafuna Shiba nali omuwala nga siri mu mukebeza maaso ikasanda beekiwala nga kyabigudde kyamododde nga nkubirawo tonyumiza bya bupiira naye naba ne Shiba nalaba obulamu bwayitamu nentegeera nti obulwadde buno buluma nnyo era nyinza okugandooza bukyantandika okuba ne Shiba nakemebwamu olumu nenkajjako manyi waliwo otuukaawo ku kookubiri namulala sina Shiba waliwo otuukaawo ku kookubiri nolanga kakufiiriza bingi nokemebwa nokakunyuulako nokakasuka eri naye like ngezaako kulaga how nti namufunamu nti yanya kuye nategeera value y'obulamu era si kyabujajamya nga we nali mbujajamya so oba oli awo singa saamulaba singa kati nalwala dda sirimu. Mukunja olunaku lwajji wagenze mu maaso n'okubeera ng'oyiwaawo omusenyu era nga ne kati okyagwongerawo okubeera ng'oguyiwa era tulaba omusingi gwa mansion guno eno nga gutuuse kyokka ate nga ne ku Friday cause waŋŋambyeko Don Chris yakusisa omukono nagamba Mukunja gendo yiwo omusenyu ate agamba nzija kiki kye tuba tusuubira mu kutuuka kwe wano. Ku lunaku olwokutaano Don Chris omugagga kituufu ali kujja wano Jessica nyinza omusabamu kuba yaŋŋambye bajja n'abagenyi bangi aba kampuni ya Skypin Tours and Travel naye bajje nga bamaze okupama tebakola ki bambi mbeegayiridde tonnafa simatoyi tetunna simatoyi lwe lutalo oluli ku kyalo kuno abatuuze bakaya nogenze baana bo bagenze muwogo kasooli simayina kye ŋŋenda kukola bannange bambi mbeegayiridde anko Don Chris n'abagagga abalala mwenna abajja eno yabambi buli ajja vaayo nga boba ogamba bajje nga maze opama mu mupamawo tononoza nnyo anko tosimaasima nnyo anko otusanze tuli bubi ndabyewo ow'olubuto soda anko tosimaasima nnyo togenda wala tosokola nnyo gavumenti etuyambye oyinza otyo sibe nova ku makya paka kawungeezi nga tonneeyambako abantu basiba empitambi abantu basiba empitambi muganda wange muntu asosiba empitambi ennaku 2 ate kisinziira biki byolya waliwo n'ebintu byetulyanga boyi buli kadde olina okugenda emmanju. Mukunja kiki ekyesparkinze obwongo bwo n'ogamba kati eno mansion kansooka enyimirize wano ntandike guno omusingi gweno era otukubiremu ekifaananyi kweno mansion yesituka bwegenda okufaanana anti ate nesituka eyinza obutaba mansion nebeera Pentagon nage baliwe banjiikiriza ennyo mugamba omukyalo oyo tannumba nnyo omukyalo oyo ajja kuleetera pasito obuzibu yageze basobola okugamba nti bineno byokola just byayaye kuwagala kujja sente mu bantu naye nga teriyo nyumba gyozimba ebyo bya mansion gasi yatwala eri anti kati bwe kuba kujja mu bantu sente yes bwe baba bazituwadde era tuzikozeemu kye tulaga nabo batulage beeza Pentagon kale batulage omusingi sigulabangawe makerere kitegeeza tajjonkera nnyo eri abajjonkezi tujja kujja okitegeera fulufiga tajjonkera nnyo anti agenda leetera pasito obuzibu nze nsobola okwefuula ne mbagamba eri mansion nagimaze na accountability nsobola ogiraga kati ne mbagamba eno ntandise Pentagon nobanga oweddeyo naye bo bakyali olaba endiga we zivaayo ne zijja wano soda guli 5-0 guli meka omanyi ku akapulani ya Pentagon abantu tebaagala wakapulani baagala Pentagon gye mwabagamba batugamba ebisenge biva Israeli si byakukolera temubagambangako wakapulani mulekere obuzaabuza abantu wemba wagamba abantu nti nomugaba wa Pentagon ate lwaki mubagamba nti tukyalinda wakapulani bwe kyofola tewakola wakapulani kati mansion teyaggwa njiraba yaggwa kati eno weggwa eno ngenda gituuma kyonna kyembanjagadde wali bagenda kusimawo swimming pool kati wano interview tugikola tuwuga bwe tukuba ku mazzi nga bwe tukola interview buli kyemulootako kyonna omanyize buli muntu aba n'ebirooto mu dduniya kati buli kintu kyowulira ekikujja ewuwo ogenda okisanga awalala njagala kiteeka wano
Oyina statement gye wakola n'ogamba ng'abantu bwe badduka ne bagenda emagero okusinkana Bobby bali ne bavayo ne bagamba nti bw'oba oyagala hiti ekuyisa mu week genda Nakawuka nange njagala abantu abo nga bajja eno wange babeeko gye bansanga Jesse nze sagala bajjiremu ange eyo Jesse njagala nti okuzimba mansion yange amaka gange nalowooza munko ne ngamba kati bukedde ofudde akalambo kaba kaddawa si bye byowulira nti akalambo bakazaayo mu bazadde baako nenge byaddala ofudde oli musajja mukulu nga waliwo n'abagamba mbu oli serebu so netunuliramu kalina kwe nali nsula gye nali mpangisa ng'ebyaddala omala okufa kalina eyo tebagenda giwa abaana bo bayidawo omuntu wennyini we mufulumira tebannaguziika ojjukira ebyali ku bebidewo nga tuli mu kumuziika ebintu bye tebabifulumya nga omulambo tetunnaguziika kati nze byonna nzize mbiraba kyova olaba ate we nafunye buno obulwadde obwadde bwagala otwala obulamu obwongo ne bwongera okuzuukukamuuko neŋŋamba kankole ekyange kale newe kiba kifaananye ng'eki ekitali kyakabi nnyo naye kunze kigenda bba kyakabi kubanga kyange nti essaawa eno newe bukeera n'enkola mu mayiti kaddogo kange bajja kaleeta bakagamba awo yewabadde wataatawo n'ekyapa jjola akikawe okitegedde ate jjola omwesigwa naye kakati wali woopangisa ne woba opangisa kalina ya ng'ogisasula mwaka ne woba osasulawo $1,500,000 buli mwezi era bw'omala okufa tebayinza gamba nti tata wammwe abadde asasula bulungi omuzigo ogwo abaana mugutwale bubaka kibwowa abavubuka most especially abali mu limelight sirina bubaka bwe ngenda bbawa kuba nange teri yabumpadde teri bubaka bwogenda bbawo sibulina tewaliwo bubaka wano ku mansion sagala kwefuula motivating speaker toyagala ku motivating abantu nedda sebo obusungu nga bungi mu kubunja giriko bannannyini gyo sagala yingirira mirimu gy'abantu balala. Alright, again amaaso n'okubeera nga otugoberera tuli ku Beyond the Newsroom then kwoteka Expo TV mwebalegenda amaaso n'okubeera nga mutugoberera eyo no gye musinzira era gye muwangalira njagala ogenda amaaso n'okubajjukiza banywanyi nti like yo kintu kikulu nnyo ate subscription yo nkya mwendo nnyo nnyini ddala nkyali n'omukunja atasera tugenda amaaso n'okubeera nga ate oba oli awo tuwayawayamuko mansion avudde ku mansion n'ateekawo mansion B eno bw'onaatuukanga wano buli kintu kyonna ogenda kukisanga muno ng'etemye eringa muntu omanyi twalina mwana ku campus nga tumuyita mataala ga Benz kati eno mansion egenda ba mataala gakyo olowooza eno si mataala eno mansion tebiriko bya mataala oba oyagala mataala ddayo ewo oyo omwana gwe mwali naye campus soda yamulya kino kyetulaba kino ekyokubiri kyoteekawo kyalimu mu initial plan zizo kino ekizimbe ekyokubiri ekiri osituka mu nteekateeka zange tekyalimu nze nali plan yo yali eri mansion kuba ye ssente ze nali nninawo naye oluvannyuma lw'okuteekawo kiri Calvin Kayanja mukujja kwe yagamba nedda mukunja kankuyirewo bulooka zino amalo zinjirawo Jolo property consultant ampita ngamba mukunja abakungu basusse okujja ku ttaka lyo nkwongeddeko ettaka eririranyeewo zanti nengera poloti endala ate eri gye bayingiddemu wali kati eri yaŋŋambye kale weewunya eri sinagisasulako yadde 10,000 naye ye yaŋŋambye eyo poloti eriranyeewo ngenda gikuguza $2.5 bw'onaafunira wofunayo $20,000 10 leeta osasuleko kati kiki ekituyigiriza totyanga kutandika twatandika na katono abangi ke banyooma kakati ate akatono lengera bye kali okola kafuddemu ebinene omusenyu Doni Kuliso wa Tours and Travel wa Skypinis yakubidde manager Sonko n'agamba bayiwewo trip 2 ez'omusenyu ku Lwokutaano njije tulabe ebiddako kati ogenda okulaba noga kati babimpadde mbirekaawo oba ino because nange gwe kubagamba era kino ekizimbe ekisituka kyo simanyi linnya lyakyo Eri ye mansion. Eno tugambye neyinza oba Pentagon. Oyo omukazi wagenda maaso n'okunzijjonkera. Nyinza okukyusa mind eno neefuuka Pentagon. Endiga ne zivaayo ne zidda wano. Endiga ne zifaayo? Atwa mwazisuubiza. Mukunja. Essaawa y'olwaleero. Ekiri ku mikutu
emigatta abantu ye video shoot y'oluyimba lwa Mungu Bawangaze kubanga lwo lugenze maaso n'okubeera nga lwetikka 2025 era mu awards zonna mwaka tegunnaggwako abaana bakyale teri mukunja ekituufu kiri nti ddo lwamaze dda okuwamba era ku awards ezitegekeddwa omwaka guno gwonna bwe ziba 10 8 n'ekitundu zijjawo mbwe awards z'abano bazitegeka ziriko bannyinizo bwe batyo bwe baŋŋamba we nawulira bwe kiri katulabe oba Mungu Bawangaze anaaleetayo award mukunja ku video shoot yo twagenze maaso n'okubeera nga tulaba omuwala I came using foot era nga abantu beebuuza lwaki mukunja okozesa nnyo abalalu oba lwaki gwobeera nnyo n'abalalu gwe bwobeerako n'abalamu kikola bubi oba oli abalalu bokka lwaki mubayita abalalu nti ffe tulaba waya zaabwe ezimu teziriiko ziringa ezitakola walina King Shiba kati wuyo olese I came using foot gwe tulaba mu video eno lwaki mufuuka bakatonda b'abantu abo lwaki mubajajinga nga bukyali abantu abo si balalu bantu bannaffe by the way singa wabaawo ekyuma ekikebera eddalu ne bakwata oyo I came using foot ne bamussa wali ne bakwata nammwe abagamba mbu mutegeera nnyo buladi wange result siziyinza ogenda okudda nga ate mwe muli balalu okusinga abo abaana abo si balalu mbeera yebakuba era singa nali bino ebyabafere ndowooza singa nfera n'abantu ne mbagamba nze mponye eddalu nawonya King Shiba mumpe ssente Shiba zoba naye teyali mulalumbu yagwa eddalu yali embeera ekuba abantu bano boyi nebagassa n'aligwa kakali mu bufunze gwe oli dokita w'abalalu no n'ekyo kyemukola okubeegobako kati nkoze naye video Mungu Bawangaze mwe ne mutandika omuga lwaki wakoze n'omulalu nakyo kyongera mulwaza mukunja wajja wa concept egamba kandeeta omuntu eyavudde mu mbeera bwetiringa ey'okuba omulalu ne wano bwali n'ogamba kanzije ne concept bwetyo ndabe nga ejjayo ekyo ekituufu kyenjogerako bakyennyembako genda owuliriza oluyimba Mungu Bawangaze kati ezo concept za video director ne manager Sonko bo nze gwange gwali gwa kuyimba bo ne baplaninga video egenda kubeera etya egenda kulabika yabaddemu abantu bangi Shira Price yabaddemu Mr. Nkoko Chicken yabaddemu Kadole yabaddemu Aisha yabaddemu bangi ababadde mu video eyo besides okubeera nga okola nnyo n'abantu abobwongo oba ngambe abalalu statement eyo ginganya okukozesa statement eyo mbi naye ate kaakati era ekya tukuzuddemu kwe kubeera nga okola n'abantu abawanvu kiki abalinga Kadole bwe batyo mukunji oba gwe nga gw'oligwo okubeera nga oyagala olaga abantu nti ebitasoboka bisoboka ne gwe mutaagala naye muntu asaana okubeera nga aweebwa privileges zonna mu nansi z'asaana okufuna oba omuntu yenna abantu bano gye tukoma obbeegobako ne tufuna ne bye tubatuuma nti oyo mulalu oyo tategeera tuba twongera balwaza embeera ebe yabatuusamu ekyo kanku ekyokulabirako ekyangu obitegeere nalabyo mbadde wano oyo nga ndaga eyali DJ Alien Skin Layani enjogera ng'ali ku internet amaziga gamukulukuta nze Layani ebintu byonna byabadde ayogera mbimanyi mbitegeera era nabitunudde nendaba nga amaziga gankulukuta nti Layani abantu bwe bakulaba ng'olina ne Alien Skin top 10 abantu balina bo kye bafuna oyo mugagga oyo sita oyo wakabi naye nga ne Land Road abula kusuulira bintu bweru kakati ensi weeyongera okunyigira mu mbeera eyo osobola okugweddalu ng'obadde tonnatuuka kola ki kuligwa bebaana abo bemulaba bayike mu using foot King Shiba nti otuuka n'oba n'ebizibu omuntu eyandikuyambyeko ku budaabudaa kusembeze ate n'afuna kyakutuuma n'agamba oyo mulalu oyo oyogere ku statement y'okubeera ng'omuntu akubudaabuda n'akukuuma oba n'akuzza emmeeme mukunji atasera nga tukyalaba trailers za video eno nga zigenda maaso n'okubeera nga zifuluma zisparkings obwongo bw'abantu bangi ne mu wiiki y'emu mwe tufunidde abantu ab'ekkokola most especially ku manager gwe wafuna Sonko era ng'omu ku abo
ye Rashid akaba amaziga amangi ng'agamba watukozesa lelelele n'otubba kwe kutubeeza mu mbeera embi efaanana bweti laba n'omwana wange wuuna agenda kufa magulu gakoze gatya biki ng'ebigambo bingi. Gwe okikoze otya okubeera ng'oyimirira ne Sonko okubeera nga mutaddewo projekiti neri outstanding ye obuvumu wabujjawo okumwesiga? Ensonga eri sensitive muko, simanyi oba olina obwongo obugenda ogitegeera. Twandiginyonyodde olulala. Obwongo bwo obwesiga bunagitegeera. Tubugatte. Obuli muloni osobola obujjayo. Kaneyazike ku bwa soda. Okay. Kati obubi bwa Sonko n'obulungi bwa Rashid. Olujegero luli wakati olwayawula ababiri. Obuzibu si bwa Sonko si bwa Rashid. Obuzibu si bwa Sonko si bwa Rashid bwana. Obuzibu bwa bawi b'amagezi. Kubona ani yafuna bad advisor? Kyobola nagambye amagezi go simanyi bagagenda bitegeera. Sonko yali ne Rashid. Mu bubi bwa Sonko oba obulungi bwa Sonko bwonna. Nze ng'omuntu okumanya Rashid namumanyira ku Sonko. Nange kwe namulabira. Sobola baaya abali bamumanya naye nze nganze n'abaawa amagezi bamanyira Rashid kwani ku Sonko. What does it mean? Obubi bwa Sonko bwonna gwe bw'omuyita nti mubi oba mubbi oba yabanyaga mu bubi bwe gwe bw'oyita obubi wasobola omumanyirako Rashid. What does it mean? Ekitegeeza leka Rashid asigale ne Sonko oyo omubi gw'omumanyiddeko. Kuba kati gwe muwi w'amagezi kale abalungi abaatwala Rashid bamutadde mu mbeera ki? Kati Rashid ali mu mbeera ki? Kuba nalabye Rashid oyo mwagala nnyo era kyemmanyi ennaku zino sikyagala kuyamba sikyakweyingiza mu bitankwatako mukunja nairawo abantu omubiri ensi netuuka n'ogamba oyo mukunja ayeefula mbu ayamba ku bayimbi nairawo shiba omubiri oyo ensi nakuba tuni abantu ne bazimanya wuuyo ku nnyonyi wuuyo kata alimpalo nadye ensi nemusalira emisango gye batamanyi gye gyava nenvayo ne mbagamba alimpona asobola okukikola. Yalina akayimba bakayita mukwano tonyumya bikabya nekubya endowooza ebirituukawo mu maaso waliwo ekiddala nenkakwatamu awo katono akayimba ne kakola katya. Abantu bakomentinga ne bagamba ono agamba mbu ayamba banne ne bafuna hiiti ye nga tafuna hiiti. Kyekibuuzo ekibadde kiddako. Kati kambalage nti nsobola makinga hits. Osobola makinga hits? Amaanyi ge mbadde nteeka ku balala. Obudde bwange bwentemamu ne ngamba gundi kamuyirewo ku mubiri ne gundi kamukwatireko akatono. Kati bonna amaanyi ago ne effort kambikuŋŋaanye mbye investingemu. Omukunja atasera awo wennyini. Tumaliriza ensonga ya Rashid. Njafunayo obudde bwange njogereko ne Rashid. Ng'omuntu. Mungu bw'ali bamusaasidde ayinza okubitegeera. Omuntu azze akugambye Sonko mubi nnyo akubba. Omuntu oyo akututte akupangisiriza ennyumba ya mitwalo 20 5. Asobola okuba nga akusasuliddeyo emyezi egisooka. Naye we ginaamala okuggwako omuntu oyo anaasigala. Beyond the newsroom, where untold story is revealed.